ene waffe tulunda tuvuba tuli matuba za twane katukuza ene waffe Uganda muganda ngeboti batuchikuba idono oli waffe Uganda waffe Uganda mu Uganda tuba kuba Uganda blessings idono follow like ene waffe Uganda. Yo, this is Wine straight from Uganda. Waffe Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe. Endobeso ekutuzibwako Prudential ne Plascon Color You World. Nkale kitabuli ky'omuziki ekisinga ku beat fama nga bulijjo bannange si ekyuka eddakiika 12 ezakayita ku ssaawa emu tuli mu ndobeso yaffe ey'olunaku olwaleero ab'ennansana mwenna moti abatumidde wewe katubuke ye nansana ate agamba yavaayo ali ku mayinja nabba endobendo lyaffe. Hello Sebo ani Sebo nze Mukunja wa BTFM mu Ndobeso Sebo Tanso kuulizaako Sebo kale Sebo kakati nsonga nga wenadde nkuyitiddemu mukyala wange akukuta ne muganda wange yanga bakukuta kyamukwana bakukuta mpulira mbu baagala tunda bintu byange baagala tunda bintu byo baagala tunda bintu byange naye simanyi bintu byange byawa kati mbadde njagala kumanya ddala biki bye bakukutamu ebyo mbitegeere bulungi. Muganda muwala mulenzi bamuyita Jona. Bamuyitani Jona. Mama y'omu taata y'omu. Mama y'omu taata y'omu. Naye nga tamukwana. Ekyo kisuubira naye mpulira baagala tunda bintu. Nga ki kutunda nga ki? Butakataka. Oyinza okuba simanyi ttaka lyawa lye baagala twala. Olina eriwerako. Jona abeerawo ow'owaka. Nali mbeera naye kadde nga bagenda beekubira amasimu bakukuta sibitegeera. Kati gw'obadde oyagala kukola ki? Tukole ki? Njagala kumanya baagala kutunda bintu byange biriwa. Kale Jona ye mulenzi. Kale beerako ku simu tovaako nayogerako enesimu gy'ompeereza yaani? Ya mukyala. Ya mukyala. Kale beerako tovaako. Kale onooyogerako ne mukyalawo? Ate njagala osooka omukemekeme tulabe kyanaayogera kye tunaalaba. Kale beerako tovaako. Kale Nyabo jebale. Kakati Jona ngambye ndindete sente awo tulabe nga tusasula ku ttaka tulabe eby'ettaka. Jona yagambye. Jona yangambye. Omunamu sente. Nyaka. Kati katenze nasasula kyesirabyeko. Oyagala ddi? Andi kakati nze kyenjagala ekyapa kyo bwe bibaawo nze kisente weeri. Naye na musiro. Tetunafuna kyapa. Tukina kutulamu. Kate yi lwakagaba muno tutunda kati nga kiriyo kutulamu. Ekyapa temunakifuna?
Tetulafuna kyapa tulina sooka okufuna ekyapa twekutulekutulemu awo then tutunde gwe tunakukuza nasobola okwekutulakutulamu. Kakati obadde oyagala nkole ntya? Anti kati badde twagala sooka tunda ttaka lino tukumanya tufune ekyapa twekutulekutulemu buli omu agabanemu awo tukole ki tube nga tutunda. Kwasobola tuna nga sirina kyapa. Ekyapa tonna musiru naye alinga atalina magezi. Ekyapa tonna kifuna? Sinafuna kyapa. Tugenda twokafuna kyapa twekutulekutulemu awo then tulabe ekiddako naye tetunafuna kyapa kati gweosobola okwekutulako. Kati ate okwekutulako ntya kubanga n'ekyapa sinakirabako? Anti kati nze sirina ssente kuba nokusooka okwekutulako tuba tinafuna ssente kuba sirina kyapa. Bwefuna ekyapa osobola okwekutulako gwolina ssente. Okwekutulako ekyo kyangu. Kati kiri mu mannya gaani? Kiri mu mannya ga mwami. Kati mugenda kugabana n'omwami? Tulina kugabana na mwami. Oba mukubireko tulabe engeri gye tukikolako naye omwami. Kansooke nnyinako jena wano twogere. Anti kye ŋŋamba nkubireko omwami. Omwami tomukubira mutamiivu muzibu. Tomukubira. Mutamiivu? Mutamiivu muzibu tomukubira tomusobanurira nako. Kakati olwo oli ludda wanzije? Awutumu yange kwerigooliwa. Ndi waka? Saidi ki? Saidi ze Luzira? Luzira? Atuba tulina sinkana mu tawuni. Kati tawuni saidi ki? Bwembubira ng'oli mu tawuni naye omwami tomukubira oyo mutamiivu muzibu. Kale kati kantuke mu tawuni kkubire. Kale ssebo. Naye kakati mu mbeera eno Nakacwa omukazi ne muganda w'omusajja baabano beekobaanye aliwa gw'onyiigira ku bombi? Bonna mbanyiigira. Bannaye omuntu gw'osula naye mu buliri nga mukkaanya kimu mwasalawo mukkaanye kimu mu bubi ne mu bulungi n'otuuka okuva mu musajja bw'otyo. Anti kati Mukunja mbuuza gwe muganda wa bba wange oyinza otya okuvaako ensonyi n'oŋŋamba woowayi? Anti singa agambye takyekakasa omusajja nze kyembimanyiiko nti byakobaanye babbe ettaka lyange. Kakati bw'aba Nakacwa kirowoozeemu bw'aba nga muganda wa Nentegolola akola ki? Akupima. Mu kino temuli kupima. Bw'aba nadda nkugambye nti kibaleemu ng'akupima balabe obubbi bwo ekisende gye bwenkana naawe n'okiyingiramu. Ate kati Mukunja ensonga ezange ne bba wange sizingizaamu muntu wa kakati obitunda abaana bo ogenda balekera kibo ozadde. Mukunja ate nze sitobola kulinnya mbigere byona omukazi. Anti gamba sigwe ngamba nti singa kale kituufu abaana bo bozaddeyo kati ngono omukazi ayagala kutunda ttaka. Kakati Mukunja omukazi ono ekimutunze ettaka okimanyi. Musobola ogamba nti muyaye biki obeera n'omusajja nga mutobye naye ng'omusajja oyo talina kaategekedde baana bo. Abakazi abamu beetakulatakula mu bintu byammwe agenda okulaba wala amadda naye ng'abaana be bali bbali. Kaakati kaatunde ategekere abaana be. Namwe temubeera beerufu. Emyobo temuba bubbi. Temubeera bubbi. Ate wuliriza omukazi aba atetenkanyiza baana be. Kulabamu ofunye ebizigo oli mu kusiiga omwana ebizigo atanaabye ava mu nnimiro okulima n'obulimiro kwebuli oli mu musiga ebizigo anyirire. Tonzikiriza kusiiga bizigo dawe embeera esobola okuleeta osiiga ebizigo obeere mwerufu. Buli musajja wobeera nga toli mwerufu byebyo. Obubbi busangibwa bwe buli. Ensisimuka enyovu buli ku makya n'Omukunja Nakacwa n'Amoti Beat Foma ekintu buli ky'omuziki ekisinga. Banna Endobeso mugiwulidde mukyala wuuno akubagana na muganda wa musajja bakutulemu. Banguyirize oteesa otya wamma? Nakacwa n'Amoti banange mwebale tuweereza. Amanya nze Haji Kasule Rashidi Ngambira Kabowa. Omusajja oyo omukyala gwayina musota gwennyini gunaatera omubojja kubanga asobola n'omutta basobole okubeera nga beekobana n'omusajja muganda w'omusajja batunde ettaka
bw'analaba nga bimulemye ayinza omutta. Omusajja yeegendereze nnyo omukazi oyo. Sigadde ndi Haji Kasule Hajati Namponye abatumidde nnyo. Hajati Namponye mutulabire nnyo Haji Kasule musota gwe nnyini. Guliwa. Muwange. Kutuweza. Kale sebo. Yamata mchala shafika kitatu Santos. Naye olaba kati oyo muganda w'omusajja. Anti abakazi we batyo obwongo buba butono. Taata. Kati yali yawa oli omukazi amagezi balyoke batunde ekibanja ky'omusajja. Naye kati omusajja tabitegedde anoonye muganda we gwe abakwata amataayi. Mukunja n'endaka kyona moti mbalamusizza. Amanya gange nze Prose Manda wano ematugga. Naye oyo omwami nannyini mukazi kyatamanyi nti muganda we yamutwalako dda omukyala. Kyatannamanya nti muganda we yamutwalako dda omukyala. Kyaba amanya. Nsigadde nze Prose Manda wano ematugga. Kwegamba akuuma lubugo. Nga lubaale yabbwa dda. Kati bano bali mu kutegeka bya bugagga byabwe. Ekitegeeza bagenda gula wala bazimbe n'ennyumba naye maama nzaawo nenya muganda wa musajja. Abasisimusi mwebale kuweereza bamikwano maminna katwa n'amooti mbatumiddeko ne banne omwami oyo kasita kati akitegedde omukyalo oyo apalapalanya mubbako kyapa akitwale gy'akitwala bakikutulekutulemu alyoka atunde bulungi nnyo poloti naye bannange abakazi naye abakazi bannange mujje mugende wakazi w'ekapo bambi abafunire endaga biwengeneko endobese eno njiweerezaako abawuliriza babbiiti bonna Anko Jumange Nansana Katooke yenze Maama Jackie wano ekiteredde. Mwebale nnyo Maama Jackie ekiteredde abakazi. Babadde ki? Mukunja. Wansebo. Mwebale kuweereza. Kale. Oyogera ne wasa bodaboda Gakoola. N'oyo omukazi muyaaye agamba omusajja mutamiivu. Kale be bakola bonna. Kugambi. Abasimusi mwasize mutya ba mikwano mwebale kutuweereza ne bannange oyo mukazi mubbi muyaayi waddira ne yeekobana ne mulamu we babebbawe ettaka kitegeeza tamwagala n'ekyabakola oyo bbaawe kasita ategedde amazima ayangu abirinnye eggere nga tebanatuna sigadde nze mukyalo nisewala etundu mukungula musiza ono jami kutabani endobeso ya leero nawunyisiza era ntatya mukazi gwe ntya abakazi tubatyeno tubekengere bebenzi bebayaaye atusobola okuyita omwami nti mutamiivu muzibu nannyini ttaka amagezi gampa omwami ayiye amagezi gonna ettaka lye balitwala jami kutava yaman gravity omutujja omukujjukujju mbeera ku ewaffe Uganda so nawe subscribinga ku YouTube channel yo olabe ebyakabi byonna kyekimu